Okay, abantu abalungi mwenna badde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President we Masaka City. Bambi likinga, commentinga, subscribinga kona ku kade. Obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Olunaku lwaleero neno ku the next lodge nga gye nkoledde. Nga balina ebyokunywa byonna, balina kasawuna, washing bay, bategeka n'emikolo. So kujja n'otegekerawo emikolo gyo buli kimu ne kitambula bulungi. Olunaku lwa Monday mujje baleko bannange mwenna abasobodde okuva mu weekend mukulikireeyo ddala. Naye tulina ebintu ebisinza okukola amawulire weekend eyo gye tukubyeko. Twalabyeko Katambi muwala wa Amoti mu balanguzi ke yavuddeyo n'ata baaba kali Katambi. Naye nga ebintu bingi nnyo ebyayogeddwa, bintu bingi nnyo ebyabadde ku mutimbagana awo abantu be bayogedde, naye nga omwana yakakoze ono muwala we bamuyita Coco, ng'ali n'omuntu omu yabadde mu Katambi ako. Naye si byangu bannaye abazadde twongere okwesabira, abazadde mwongere okukubiriza abaana okozesa obulungi omutimbagano oba social media. Omwana yavuddeyo n'ata Katambi muganda wange oba baakamuteeredde naye omuntu yenna yakikoze. Tetwagala okugamba bannaye abaana ab'obuwala temukyamuka nnyo kutuuka awo ng'oli mulaavu n'omulenzi oba n'omuntu. Mutuuke okgenda mu kikolwa eky'omukwano oli atuuke n'okulikodinga. Lwaki otuuka kw'eryo essa? Yesu wadde omwagala nnyo naye baako ne limiti by'ogamba nti bino nedda, kino sijja kikkiriza, kino sijja kikola. Kubanga omukeera ku makya ne mwawukana n'omuntu oyo, obutambi obwo agenda bbuta, ajja kugamba nkolera kino. Asobola okwefuya n'agamba leeta ssente, otabuzireeta ngenda kuta obutambi obwo. Obutambi najja n'abuta ne bukoononera future ye ey'omu maaso, oluusi ne kali ey'omu maaso. Kitegeera kati so mwegendereze bwe muli mu bikolwa eby'omukwano temusanyuka nnyo kutuuka awo, temusanyuka kutuuka ku eryo ssa. Oli okutuuka ne ku extent okulikodinga nga muli mu kikolwa eky'omukwano, akina bino mugenze ku beach, akina mugenze ku party. Yesu wadde abamwagalwawo abasajja beefuula. Omusajja akeera ku makya n'afuna omuntu omulala n'agamba wonnemerako ngenda kuta Katambiko, n'akuleka ebbali. So abaana ab'obuwala bannange ekintu ekyo mukikendeeze, ekintu ekyo mukikomye. Bannaye ekintu ekyo mukyesonyiwe, ekintu ekyo mukiviireko ddala. Temuddamu kusanyuka kutuuka ku eryo ssa, temuddamu kunyumirwa kutuuka ku eryo ssa. Tukimanyi nti bibeera binyuma naye tokkirizanga kutuuka awo omuntu kutuuka kulikodinga. Kuba omuntu wakulikodinga n'abaana b'abaana abazzukulu balikalaba nti jjajja oyo gwe mulaba akatambi ke kasaculatinga, akatambi ke katambula, akatambi ke kamuvinga ensi zonna, kati teri muntu aba takumanyi. Ate ekintu ekirala nti naffe abasajja babeerenu aba bagenda okukwana, tetuba tetukyayina beetulijja ligandika tujje tukwane gwe akatambi ke katambula. Ekisooka bagenda musongamu engalo, oyo nno gwali naye yali n'omuwala nno akatambi ke katambula tewakalaba baaba omwana yali ayina ebintu. So kati so bannange mwegendereze. Gwe muwala gwe Coco nze bino mbigamba, wandibadde mugezi oba n'ovaawo ne weetondera nsi kubanga kaaliyayo esebengeredde. Ate n'ekitali kya kaaliya ekyo kyokka gwe nga gwe omuntu ne taata yennyini abantu bagenda tandika omulabamu bulala, bagenda tandika omukubamu ebituli nti oba omwana bujo omusajja ali bw'ati tasaana kugamba ku mwana we. Nze daddi ye sinaba munenya nnyo olw'ensonga ye ayinza okuba bambi yakola ogugwe, naye kati gwe omwana gw'alina loole ennene. Simanyi gye ebiseera bye eby'omu maaso ate bigenda kufaanana, kubanga buno obudde ebintu ebitambula. Ate n'ekirala abaana abawala mukomya okwepanka. Bye muwoza mbuuze njagala musajja wa high class. Abasajja aba high class abo, abavubuka ba high class abo be bamu abasinga okulumya abaana bawala, be bamu abasinga okubalumya, be bamu abasinga obbabonyaabonya. Anti ajja kugamba ekintu bebi njagala onkolere kino nga tojja ggaana ng'olina kimukolera nti bebi njagala katambiko, bebi njagala nkwateko ka video ng'oli bwerere, bebi njagala nkwateko nga tokola ka style bwekati. Ebyo byonna ajja bikozesa. Kati so nze kye mbasaba abantu abo mwandisose ne mugenda ne mubeesonyiwa.
ate n'ekirala mukendeezeemu ku mululu gwa ssente. Gojja kuwoza nti nze njagala omulenzi kasita abanga alinamu ssente simanya alinamu 6 paaka ogende ogwe mu mbi omwana akulikodinga akatambi omwana akulikodinge ebintu bye byonna ebyekyama abiteeke wabweru maaso eyo olanda okaabe kubanga bonna abawala abendabyeko bataddemu obutambi kiba kizibu nnyo okweza emyaka 5 nga bakyali bonna n'abo abantu ababa bakoze oba akakatambi k'oba otadde ng'oyo omuntu gw'okateredde oba kasokkata okyali naye aba yakukyawadda kati ojja kwesinga na myaka ng'ebiri egijja mu maaso ng'omuvubuka akuleseewo nga n'okukukyawa yakukyawadda naye nga ggwe no strugglinga n'obulamu bwo tolinawo osobola kugenda kugamba nti koosaba omulimu ekisooka kampuni ezo ennyininyini z'oba ogenzi ojja kwonoona abantu bakozi bannaffe kati so mwegenerezenga mu buta mwegenerezenga mu bukola oli takkemanga n'agamba nti weereza akatambi akisimanya bebi mpeerezaako oba ali bweru tokola nsobi okitegeere at least ye akwerekodingire ng'okitegedde nti akikoze mu bukyamu kubanga oba osobola okuwolereza n'ogamba nti mu butuufu omusajja omuntu yandikodinga naye amateeka gasobola okukuyambako omuntu oyo n'avaayo ne yeetuna n'asangolawo ebintu ebyo byonna bye yateekawo naye nga gwamuweereza nga gwakkiriza naawe n'okitegeerera ddala nga tebakkase bannaaye mwegendereze bannaye ate n'ekirala abantu abalina smartphone bannaye muzikozese bulungi smartphone tekukemanga omulundi n'ogumu nti w'ogikozesa kano n'ogiraba oti yererere n'ezo app bannange mubeere beegendereza kintu social media kino si kyangu content asigalayo myaka na bukadde n'ogiriba myaka 10 content oyo yalidda at least yalidda nga version zikyuseemu naye ggwe tolikyuka nti yeggwe ojja sigala nga yeggwe so kati bannange bannyinaffe baganda baffe abalina smartphone mwegendereze ebintu mubikwate bulungi ebintu mubikozese bulungi ebyo bya smartphone tumanyi bu app bwajja olyajja n'akakuliramu beera mwerufu soko okanoonyerezeeko kabulirizeeko ebintu si byangu tulabyeko abantu bangi kati tumanyi oba muwala wa Amoti muyimbi oba naye comedian yes ayinza okuba tiktoka ng'ayagala bufollowing awo ku tiktok okeera ku makya n'otuwa obutambi kitegeeza nti ogenda funa views nnyingi tukimanyi kitaawo ye teyakeera ku makya n'ata obutambi obwo obw'obuseegu oba n'afulumya obutambi obwo obw'obuseegu ng'ali bwereere yakola nnyo naye bamugenzi padde ebitaama ebibiina bingi ebyenjawulo wano amalula famire bonna abantu be yakola nabo era erinnya n'alizimba nga tatadde butambi kati gwe omwana woovaayo n'otwa obutambi n'ogamba nti onoonya following oba onoonya views wandigeze n'osooka ne weebuuza ku kitaawo okitegeera kuba ye taata yakimanyi kiki ky'olina okukola okufuna following ennungi wobanga obadde ozeetaaga asobola okuyamba kumuwanuya oba ne mu myezi egiwera egi following ng'ogirina osobola okukwata content ne taatawo kati so sitegeera kikyakusindikiriza kujja kuteekayo obutambi obwo oba kujja kuta butambi obwo ate ng'oli mu kikolwa eky'omukwano so ekino ekyo kyewakozeemu si kirungi ate nga n'ekirala nyongera okugumya famire y'omwana oyo taata mukulu wa Amoti feno nga mu art industry tukuwa nnyo ekitiibwa tukusaba bambi oyongere okwogeramu n'omwana oyo oyogeremukko naye oyongerere ddala okwogera naye omubuuliriremukko kubanga amanyi kale banafe abazadde abasajja baagala nnyo abaana baabwe abawala naye nyongerwa ku mateeka omwana oyo g'alina okukozesaamu social media eyo n'amateeka g'alina okukola entambula ze kubanga oluusi munnaaye ffe abaana ebiseera ebisinga tuvumaganya bazadde baffe ate ng'oluusi tebabibaddeemu kati so Amoti tukusaba ne famire yonna tubasaba tumanyi kye muyitamu naye mwongere okwogeramukko naye si byangu naye mwana gwe Coco kye wakoze si kirungi kibi nnyo si engeri gye banoonyamu following si engeri gye banoonyamu content tumanyi buno obudde oyinza okuba wakikoze naye tetumanyi mu maaso eyo kiriba kifaanana kitya era kiwulikika kitya eri abaana bo eri bazzukulu bo eri mikwano gyo oluusi nebbaawo kati so bambi ekintu ekyo bannaye mukyekenneenye maliriza nga ŋŋamba
bakyali bange baganda bange ab'obuwala bannaye tebabakema bannaye ate mukomye omululu nekirala mukolemuko kasente akammwe omusajja agenda kuyita agayingenda kuwa kakadde ngenda kusula naawe ngenda kwebaka naawe naye ayina amateeka gage gayagala ogendereko tulina okukola kino tulina okutayo ka video tulina okukolayo bwekiti tulina okukolayo bwekiti beera muko n'akasenteko kuba obeera ng'olinamu kasenteko tobuguuta n'ebyo nkola bintu bya kisiru bintu binaakononera future yo buno obudde oyinza okuba ng'oli mwavu n'ate emyaka egijja n'oba ng'oli doni kasoba naye Rita Kema n'akutwalamu ebyo ebintu simanya nekirala mukendeezi simanya ku bashuga daddy abannaye mu bakendeezeeko funa omuntu obeera naye byowoozamu omusajja omwavu simanya ayagalwa nnyina at least kwambeera omuwala omwavu naye nga manyi kaliya yange mu maaso eyo tejja kusaanawo so ate nno ekinneewuunyisa nti abantu abavayo ne bakola ebintu ebyo ate tebabeera natutumu nnyo babeera just 1 month ogwokubira abantu nga bakuvaako dda ne views tokyalina n'okulekawo bakuleseewo ebintu ebyokola tebikyatambula bikononedde abantu eno mu public gy'otambulira teri atakumanya ekyo olina okukimanya so bannange baganda bange bakyali bange abaana abawala bannaye tubasaa mubeere bagumiikiriza temubugutana nnyo ebirungi biri mu maaso mubeere bamativu n'ekyo kye mulina oyo omulenzi oyo takutuusa ku ssali kumuweereza bitundu byo byakyama oba kweyambuza okitegeera kati so bannange byebyo naye nga bannange Coco ekintu kyewakoze si kirungi wanivuddeyo ne weetondera public si kirungi nnyo tolina views ogenda kufuna oziwangaale myaka na bukadde bagamba is a come is a go sigenda sukawo wano amannya ankose eki president we Masaka City nkoledde wano ku the next lodge nga bayina buli kimu bayina washing bay bayina ebbaala bayina night bakampasa night one ebeerawo campus night ebeerawo ayagala ekyoto gwayagala ka sauna ka swim bath byonna ayagala otegekerawo omukolo byonna bibeerawo birthday parties kwanjula kukyala byonna bibeerawo wano disc ebeerawo n'esindogoma paka ku makya kati so muganda wange gwali eyo lungujja wano ku kisisira waggulu so okubeerayo waggulu n'okiringa ne ba chilling boys so bannange nenga ntumirako kasagadde abantu abali kata Dubai kabako tugendeyo tumuwagire buddu mwebale kuwangula na mupiira bannange Premier League addamu wiiki eno onana mwali mu ggwanga so byewe bannaye mubeere bulungi mweraba bye bye